The Newsroom, where untold story is revealed. Njagala Bobby Wine this time to mujja mu nonsense. Put a respect in Bobby Wine's name. Put a respect in Nupu's name. Listen to Alien Skin Yarumba Kitebe Kiramba. Ekintu ekitali kya bugunjufu. Full figure Nakangobi Jennifer atabukedde Mathias Mpuga Nsamba lwa kuvaayo na wabya Alien Skin nagenda maaso n'okubeera nga akola effujjo ate nga yeefudde n'atagambwako. Kakati Balamu agambye nti yes waffe NRM poliisi yine emaze okubeera nga yita Alien Skin era ebiddirira ku ebyo bibino byonna byenkuleetedde Beyond the Newsroom. Anzedde ni akutuzaako ensonga nkusaba n'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu soko subscribing ate bw'omala okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno video gimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku research nomu gyali eyo gyasinzirira. Njagala nzisooke ngene maaso n'okubeera nga akuwa video eno eya full figure mu dakiika emu ate tusobole okubeera nga tweyongerayo. Njagala Bobby Wine this time tumujja mu nonsense. Put a respect in Bobby Wine's name. Put a respect in Nupu's name. Listen to Alien Skin Yarumba Kitebe Kiramba. Ekintu ekitali kya bugunjufu. Eno Uganda ina security. Walumbe kitebe kya Nupu. Without no whatever and what, without no fear. Banange, Uganda is not a gangsters country. No lumba ekitebe ky'abasajja no kiwandikako ebintu. Nga Fangon mother na yino okuzibikiriza. But ekiseera kituuka nga amazima googerwa. Singa Palasot yakukuba luyi tewandi mekinze kyoli kati. Wandi badde otegera nti okukuba si kirungi. Tewandi kubye bantu. Abantu bangi temumanyi kye twayitamu. Era ntuna bwenti temanyi lwaki nasirika. Kuba temanyi kye twayitamu omisango egyali mu kooti. Oyo omulamuzi Esther ali agobye gy'emisango agisindise mu High Court. Yali agigobye. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kulwanagana nnyo oyo newunya nnyo oyo omuwala omu okuvaayo n'anvuma omuwala bamuyitaani ntuyogera manyi akamugere oyo mwana atambulanga naye in fact bagamba mbu yegwaniza Julio kuba nagenda nga naye neruzira nga nze simanyi lwaki naye nga bagamba yegwaniza Julio mbu amwegwaniza ayagala akole ki omuwala bamuyita Rachel tewali kye nakola kyatamanyi na spending my money, my own money, millions and millions. Eso anogula poroti. Singa teyali Ajamis Kigundu ne Sekaya Sin. Aba basajja bakwata milioni 4. Tebagawananga. Leka njogere senkubugo osobola ofuna ekizibu nga ne family tesobola kwata mitwalo 10. Abasajja bakwata milioni 4 okugawa abalwadde b'ensambya be bakuba. Musajja bamuwogola wano nnyindo. Omulala bamuwogola eri n'eriiso ne ligwamu. Ebintu byali bya ddala mwete mubimanyi. Twanagane ba Captain Michael mukulu okujja begayirire bakasolo ba minister. Kabatuse jango yogena basa jango yogene father ndumba gundi yogene naye. Oza byali bigwa kati. Byali tebigwa bwe bityo. Ne tulwanagana okulumba baani beso akwogera wano manya. Nze nalumba chief mulamba akulira kooti eyo. Chief ngino tukayonga naye waliyo file. Nemwe gayira yogere ne Alien Skin. Palaso right now gwe mwana mayanja family gwerina. Wizo mumulaba yayika Windows. Olunaku olwaleero Nakangobi Jennifer full figure avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Alien Skin ebyo byonna byakola bigenda kubeera nga bimalawo kaliya ye. Ku luno
agenze maaso n'okubanga amunaabira mu maaso. Kakati ye Mpuuga Mathias agambye waakuyimirira naye kama mbaya ni mbaya. Kankwe video ya Mpuuga agene maaso n'okubanga ate obiraba. Ensonga ya Mwami Mulwana nga bwe najogeddeko, Mwami Mulwana ne banne baana ba Uganda balagajjalirwa. Era embeere batambulirako tesobola kugireka. Tukwatibwako nnyo era ensonga lwaki twagamba tugenda kwewaayo okulaba nti tubayambako. Siigwe tunaba tusoose okujja mu mbeera gyalimu. Mukimanyi bulungi ffe abali eno ne bannaffe abataliiwo nti waliwo bannaffe abalala abaali mu mbeera nga ya Mwami Mulwana nga tozanga babi n'okusingawo. Naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta ku kubeerawo kw'eggwanga lino, walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjibwa mu mbeera gye balimu. Tewali n'omu agyegomba. Ensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana bano, abaana abalina ebitone, abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebibanyumira. Ekiseera kyatuuka dde okubagamba nti ebibanyumira tebinyuma naye beetaaga okuwa obudde. Era okugamba nti tujja bayambako, sitwagamba nti tujja kukola omukolo gw'okubayambako. Twagamba wagenda kubeerawo okwewaayo, wagenda kubeerawo okwefiisa, okubawa obudde okulaba nti tubayambako. Si kyangu nnyo. Waliwo abavaayo ate bwe baddayo mu mbeera eyo. Kakati nakyo byonna tubimanyi. So tugenda kuwaayo obudde bwaffe kubanga tubaagala. Abavubuka bato bangi balina kye bagatta ku ggwanga lyaffe. Nze ndowooza nti bye bakola tebiwooma, beetaaga okuyambibwa. So si kuvumirirwa kyokka. Okubavumirira bye bakoze kituufu, naye bavumirira n'obaleka bulesi bagende oba tobayambye. Sebo awo ndowooza tuyimiridde ku nsonga. Kakati ye Minisita w'abavubuka n'abaana amanyikiddwa nga Balaam Barugahara avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebikolwa bya Alien tebakwikirizaamu era Alien Skin si munna NRM oyo munna kisinde kya DA era ye takkiririza mu ebyo bikolwa bye bagenda maaso n'okubeera nga bakola. Ebigambo bye bibino. Alliance ekulemberwa Mwami Mpuuga yali leader of opposition. So Alien Skin akolagana ne Democratic Alliance, takolagana na NRM. Kati kubulidde tekolagana na kye, takolagana na NRM. Nze sagala kwogerera bibina by'abantu abalala. Honorable Right Honorable Mpuuga mu ekitiibwa naye nga yasse omukago, era mu mukago ogwa Alien Skin yagamba nze natutte akasimu gwe naawe n'osika ki ebitaano obudo oba ekido. So bad of the same feather do what? So yakyogedde bulungi. So temumuteeka ku NRM. Naye waba ayagala kusala ddiiro okujja mu NRM twagala bampisa, twagala abantu abalina empisa, abatanywa njaga, kubanga enzi maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebikolwa bino byonna eby'effujjo ebyakoleddwa olunaku olw'eggulo byalabiddwa naye bagenda kubeera nga bamalawo obubinja obuvuddeyo okubeera nga bwefuula nantagambwako eri mu bayimbi. Kakati essaawa ya Alien bamubaninze okuyimba mu show yonna. Omulimu gwe kuyimba abamuwaga temugenda muteera emmere ku sowaani. Alien kkiriza oba gaana. I'm going to be open. Kkiriza oba gaana. Breakthrough yali palaso kukukuba luyi. Ate yene mukimutira Kaliya gyali azimbidde ebbanga. Brand si nyangu ya kuzimba. Nekimutira brand gyazimbidde ebbanga eriko amanyina ag'abagenzi ag'abamoza radio gyatagenda kuzaawo kati. Wandibadde mugezigezi nnyo okumanya nti oluyi lwatta Kaliya ya palaso. Then nze sigenda kulwana. Kyekyandikoze enjawulo. Teri alwana teri muntu mutegeevu nga alwana. Okwanula nti kukola value. Mu ngeri yemu omuyimbi King Sahawa oba Semanda Manisu avuddeyo n'atabukira Alien Skin then kwoteeka ne Bebe Cool. Ebigambo by'omuyimbi King Saha bibino nabyo nkusaba obiwulirize. Bajja kwendikota ya Nuupu simanyi oba balowooza asirisa batamanyi oba batategeera oba batalowooza oba batapulaninga. Abo balinyadde gava bono nye industry bakuta omuyimbi omusajja atayina mutawaana mbona se tayina fu Alien Skin bamupakira biki
bana bavuka bamujiri okumpi kubanga nze bwe nali mu lubiri kunguuka era abaana abo bennyini bajja n'ekibebe baka stage ne bakola akavuyo misa kyanjulira waluka ganjulira CBS yonna enjulira Hilda Manabi ne bakola effujjo baka stage ne balinya stage n'abavubuka ngavuka bavuka ku stage bagenda bakba abantu ebikonde wansi koza muyimbi yakubayo omuntu n'omu ebyo ebikosi so lwaki omuyimbi akkiriza ebikosi batali part of it no mu nsi we live and learn omuntu asobola okujja n'akola ensobi ne tumuwabula kati we tumuwabula n'alema then omukono gw'ekyuma nga gukola nga guvaayo mu ngeri yemu Nakangobe Jennifer Full Figure avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Bobi Wine mumugye mu bintu byammwe eby'ekisiru ebyokulwana entalo. Bobi Wine erinnya lye lisaana respect, agambye put some respect over Bobi Wine's name. Video ya Full Figure nayo yeno kamiyoni huyo mulema kitaawo alinga ayina ggwe ategeeramu omuntu ategeera asaba n'emmere olumba otya amaka g'omuntu n'amajambiya nga naawe kooli ate nga te naawe kooli n'ebisi. Oh my God, njogere kindeke ki sijja byebalama byogerako nja kuba munnanfuusi siri munnanfuusi sirina side right now nze siri munnanfuusi si pretending nga sinonya likes and comment but I'm going to speak the truth. Olumba otya amaka ga munno muli abaana abato omusula maama we omukazi omukulu n'okola effujjo erenkana onemutuka n'okukuma emmotoka omuliro. Can you imagine? Is it a country? Is it a Ugandan? Eno lina gwanga lina security. Where is Uganda police? Where is the security? Where is the bitongole bikuma dembe? Where are you? Tuna mala kuzika kubana ba wechala aluwa viso tubera ne ba village ala DC village ambega tubera ne Paris piso bana bachala bonna bale mwalwa kwansonga bale mwawai omuntu ena kasawe fula ganga sita muna ba South Africa lwache eri muntale zitakoma nze mpanyo muntu akitibwa we South Africa ebano ba Adam mba I respect them because South Africa yafuka was zone war country. Omanyi Rwanda lwache kula kwana ku speedi. Omanyi Rwanda lwachi yamanyi. Omanyi lwachi mwogera ku Kagame wa ku Rwanda. Rwanda ne bwofiriwa omuntu alina supposed kuzika muntu. Nga twakwade permission. Even okufira obufiri omwana oba omuntu wo. Bebakolaga gatambula. Amateeka bagatwala anti mateeka. Tozoka kuvuga boda boda vote. No, onakulo konja bagalawo. Na ye Uganda, where is semateeka begwanga akola. Amateeka gakola where is the kigambo order from above. Kati tulina abantu abayina order oba bayina amanyo kusinga. Oh my God, I don't know what I'm going to say. Oh my God, it's a pity. That is too much. Mulekerawo okuwaga abantu emisimisi mulekerawo okuwaga alien skin. Bwe twali tutobane alien skin omuntu ya % ali donizere emitwalo 7. Emitwalo 7. Era nazogera. Temwali ku ground mulekerawo okuwaga palace hotel ali waggulu amateeka. Uganda security, please wake up. Mulekerawo okuba n'emikwano nga temugibulya kituufu kyegirina kukola. Ffe temumanyi bwe twalwa na kulumba ba IO kukyusa nga fayiro buli dakiika kukyusa biki nga tugulangule. Tobakwasa. Kanjogere. Ani gwogenda okufuna asobola okukolera ebintu ebyo. Esawa zino zira muntu okubira amisi kigune mugamba sekasini mugamba sekasini bakute palaso sekasini bakute ali bana bakwara ngezezza obumenyi bw'amateeka obugenda BTN Media Beyond the Newsroom nkusaba atakomina mpeera ku nkumire wabula video jimpereka like mwatu bojwa like bojwadde mu ngeri yemu atanaba subscribing okusaba n'obwombefu obwekika ekyawaggulu soko subscribing ku mukutu tusobole okubeera ng'ensonga tuzitambuza malidaadi sana. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.